Mu bitundu bya Kawempe y'omumambuka abayo bali mu keetalo anti abantu 10 abasunsulwa akakiiko akavunanyizibwa ku by'okulonda sabbiiti ewedde bagenze maaso n'enteekateeka z'akakuyege waabwe. Bano bayingidde olunaku olwokusatu nga batalaga ebitundu ebyenjawulo wabula bo bannakibiina ki National Unity Platform ab'ebyokwerinda babayisizaamu eggaali. Enteekateeka y'okulonda bano nga gugudde terefayina tugitandise ne munnakibiina ki National Resistance Movement Nambi Farida atandikidde ku yafeesi ze ezisangibwa mu bitundu by'ekyebando. Kyokka asinkanye n'abamu ku banne we bavuganya okuva mu kibiina ki FDC era buli omu awubiddeko munne gwe wamma buli omu n'akwata gage. Ono asuubiza okukolera abantu b'ebyo ebyali byalema omuli okubakolera enguudo n'ebyenjigiriza okubitereeza wamu n'ebyenfuna. Enguudo ezaapimwa naye nga tebannazituleetera bulungi. Mbasaba mukkirize Nambi Farida azisake abasikirize. Bw'ati asabye akalulu nti era ku lunaku liba mulabirenga ddala. Mumupe akalulu. Yeru Wembaluswa Muhammad nga yaliwo ku bannamunigina naye enteekateeka zijjekolera akawuwo era aweze nayo kawuuta obuva kyokka nga asangiddwa mu yafeesi ng'ategeka kiddako. Ekikkaatiriza teri muntu amaliriza by'atandika. Wembaluswa Muhammad nz'omu ku abo abaatandika pulojekiti zino. Nsaba mukisa pulojekiti zino zimalirize pulojekiti omuli eddwaliro lyaffe. Tweyongeddeyo mu kibiina ki NUP Nalukole Elias gye yakubye enkambi okwogerako eri abawagizi be ku kisaawe e Kawempe. Ono nga yeegatiddwako bannakibiina ab'enjawulo nga bakulembeddwamu ssenkagale waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Oli mutugamba ekintu kimu oyagala tulwane naawe jjukira ffe tuli bavubuka oli wa myaka 86. Weebuulirire ogambe nti ekintu kye nnina okutya kiri eki kutya. Ate nga ndi wa munkeraawo naki basebo ne bannyabo mbasaba akalulu ka kanso Nalukoola era ng'erinnya eryange nze Mukasa Aloysius ndi mubaka wa palamenti akiikira constituency eya Lubaga South. A people power. Ye amyuka ssenkagale w'ekibiina kino Muwanga Kivumbi abakuutidde obutatiira babeere bagumu. Abakiga tebakola nga temukisobola. Ate wano e Kawempe bw'olaba ng'okalubiriddwa mumanyi kye twogera tugamba ki kanso ki nalona mutima naki nalona mutima na bidi. Nange Muwanga wano nayita mu by election ne Namboze yayita mu by election. Munnamateeka Elias abategeezezza nti tebagenda kwejjusa kubanga mwana wa munju. Wano we nasomera Kawempe Muslim Primary bulijjo wenjogerako. Nazaalibwa mu muluka guli ogwa Kawempe 1 mu kyalo ekiyitibwa Kirokole. Amazima ffe aba National Unity Platform tuli baddala. Bannaffe bwe banoonya aba candidates babanoonya eyo ewala eyo. National Unity Platform ebaleetera mwana wammwe wa wano. Ssenkagale w'ekibiina Robert Kyagulanyi Ssentamu asoose kubuulira abawagizi wa gye bavudde n'akakasa nti musajja wa mazima. Lugero lw'omusajja oyo era nga tuddamu twebulako ziramu omusinkana ga muganda wange kati ndi munnamateeka omutendeke. Oluvannyuma alangiridde musajja we mukwatangabo eri abalonzi era n'abasaba okumulabiranga ddala. Basebo ne bannyabo mbanjulira muganda waffe gwe twesize okubasindikira okutukiikirira bamuyita Elias Nalukoola Luyimbazi. Bano bakutambuza ensonga z'akakuyege okutuuka ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi guno olw'okulonda kubeerewo nga ennaku z'omwezi 13 omwezi gwe gumu. Amulengera bulengezi wabula baali bangi abaakabi mwalimu ba Cristiano Ronaldo mwalimu ba Maradona mwalimu baani mulimu ba Maradona akubuzeewo wano
Mwanga Kivumbi omuyita ki naye mu kuvuganya comrade Sokoje comrade Magala mwalimu okuvuganya kubanga ebyaffe bye tukola tetuleeyo ne tusalawo. Emboozi eno ekusakidwa Emmanuel Bukenya.